Okay, omulabi wa Next Edition TV. Nkwebazizaako yonna gyogera baaso n'okubanga otulabira, we bali kubanga mikutu gyonna gy'oteekeddwa okubanga olaba. Next Edition TV ogufudde mukutu semakutu. Nkujjukiza osubscribinga, okusharinga n'okukomentinga, ate n'okutegeeza bannyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu gwokka. Yenze Frank Asili muzukulu wa Kyaddondo aka MC Meya, ate nateera agusa okubanga nkutuusaako enteekateeka zonna nga zitambula mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nagamba tweta mawulire kwetola nsi yonna naye ate tuddako kone mu entertainment sector. Olwaleero gwe nyina ku seti simulala njagadde nga sinaba kubanga ate mwatulamanyi asooke abuuze ku balabi ba Next Edition TV n'oluvannyuma yajja okubanga kweyanjulira sanyusa okulaba buki. Kale sebo. First of all, abalabi ba Next Edition TV mbalamusizaako ne bana Uganda mwena amanya gange bampita Busy na Tete, Tata Destiny, Fire Daddy. Olesa abaji. Tata Destiny, Fire Daddy. Naku zino amawulire gafuusi oli mawulire nnyo nsonga za twatandikira ku nsonga z'omwana oyo gwetuwulira oyogerako. Yes sir. Afuuse ensonga. Yes sir. Mu mawulire. Yes sir. Kijja kitya connection eri luddawa ekyatata ng'okijjeewo. Gwe ne maama w'omwana Winnie Mwaji. Ndoza twatandika twalabye nga bakutwalaganya. Yeah. Omwana wo biganye. Yeah. The issue is nagenda ku kifo kimu we bali bazze kubeera ku having a good time ne mikwano gye. So omu ku mikwano gye nankubira nagamba jangu tuli wali mu free time Winnie wali olabidde ku mwana alina omwana waneeno. Kati kye nakola nempereza Winnie messages ku WhatsApp. Mbuuza mbangambye muli awo naye nzigenda be ku mwana. Anambulu tikinga n'ataddamu. So ndowooza maybe she's okay with that. So nange nesitula nengenda yo mu mirembe. Ngendo tuuka eri tuuka bakutte emiggo ne batugobera ne bangobera wabweru wayitawo dakiika ntono then ne poliisi nejja. Naye nga walaba mu katambizi nali sikutte kirwanyisa kyonna sikutte muggo ate baali bakutte emiggo. So ne bangoba poliisi nejja nenzijjawo. Omaze ebbanga ki ng'omwana oyo gw'ogamba gw'ozaala mu Mwaji? Okuva ku biseera bya musawo okitegeera Winnie yakubira hit yawo okulaba omwana kwafuuka nnyo kwa mbirigo nga si kyakkirizibwa kumulaba olw'ensonga nti maama we yatuuka ne yeesobola mu bya ssente okitegeera. So nze naabanga aŋŋaana okumulaba ate waliwo n'ebyali biguddewo emabegaawo so byonna n'abigattagatta n'agamba mwasemba kubeera ddi ne Winnie Mwaji like one on one nga twogera like in a friendly way kugamba nga mutegeeragana ekyo kitera kubeerawo ku simu mwogera twogera naye sinti every time twogera biba birungi. Okay. I want to netaga wali rumwali musinga nga we tutudde waneeno tutudde wana atuddawo banga ddene nnyo banga ddene nnyo ekyo kya myaka mingi nnyo before nga tanaba era nga tanabatuuka superstar. Muwala waffe ali myaka ngene 13. Winnie Mwaji mwefuna mutya era 2010 omusanga wa Namasuba mu bidongo bitya? Namasuba ye waka gye twali tubeera muli ba neighbors twali ku mizigo gye gimu. Okay. Yaneze nali sipangisa nti kuzi nepangisiriza wabula anko wange yali yajinga wona laba nti anko wako nanyini mizigo so akuwaddeko room nawe sulaawo over then nogenda kusomero so kati ngate bo balina room nga mwe basula nga abawala bo bamanyi. Okay. Ne ba roommates be so nga bo mwe bava nga we are neighbors on the same houses so nitufuuka bamukwano. Yeah. Winnie Mwaji ono bino byamaze okubeerawo nga muli mu kwezooba reaction yabadde eti? Sinnaddamu muwulizaako. Tonaddamu muwuliza? Okuva ensasage ezo we zaaliwo sinnaba kuddamu muwulizaako. Relationship yammwe waliwo ku bayimbi abamu ku mikwano gya Winnie Mwaji abaali bagimanyi? Yes. Like abayimbi kangambe abayimbi abaswangizi bakimanyi era olyose n'oyogerako y'ensonga. Olunaku lwabadde lwajjo. Yes, era mbadde nzijjawo nalabye gonda. Olunaku lwabadde lwajjo omu ku bayimbi ba Swans. Let me be specific kubanga byagenze dda mu mpewo. Vinka, yes. Yeah. Vinka yavuddeyo n'agamba bamukubidde essimu live n'agamba nga
watandabangako ne neewunya ensi. Kati bakugambye osomera ennamba ye. I remember yakugambye kale bw'oba ommanyi soma ennamba yange. Ennamba y'omuntu olina ennamba nnyingi mu ssimu. Not so. Singa landlord wo akubira n'agamba soma ennamba yange. Ogiyina mutwe. Kisobola okuba ng'essimu kwakubidde ennaku zino byakyukamu. Nenjimugamba kale sikanjinoonyeeko wano. But sawuliddemu option ku side ye egamba nti owaayo mumpeemu eddakiika njifuna. Ka audio waka video wakawulidde bulungi. Nabadde ngoberera. Nabadde kyababuuza ennamba omuntu atambula nayo mutwe ne banguwa okujjako essimu. I thought go abajjeeko. Ate ne ka clip kenyini bakatemyetemye. Okay. Ka clip kenyini bakatemyetemye. Okitegeera? Because gye katandikidde ne gye kasembera babitemyetemye naye ate nabyo byennyini bye bataddemu. Ate bibaanika. Ebifaananyi bye tulaba eby'omulala ate waliwo taata w'abaana omulala musajja jento masuuti kakati obiwabirabyeko kakati kantuse buno obubaka eri bekikwatako bannaye mulekeraawo okukozesa propaganda okubikka amazima batandise okukwata ebifaananyi by'abasajja baddira ebifaananyi by'abantu banonyayo omuntu afaanana bw'alayika amufaananamu ne babiteeka ku Facebook ne babiwa babloga mukatono mugambe ye taata we okiwoli ensonga eyo so oyo propaganda tajja kusolvinga nsonga zineeno bwe kiba kino osuubira kukisamba bw'otyo mpaka ku nkomerero oba osuubira okufuna bannamateeka tolina bannamateeka basobola kumalawo nsonga eno siyagalangako okutwala nsonga z'amaka mu kooti naye kyewakoze katulede kyasaculatinze edda ekiriwa kye nakoze ekyokuba nti wabitadde mu mawulire sinze yabireese era oba wetegereza bulungi nasinze yali akutte kamera gw'okisuubira okuba nga winenwagi kino agenda kimalawo ati agenda kisanyukira era agenda kukkiriza olaba omwana nina essuubi gye bujja embeera wakati wange taata wa winenwagi agatakumanyi kati yoyo propaganda y'omu gwe nkugamba bakozeseza vinka ne bakwata ebifaananyi eby'omusajja ne bagamba nti yono taata w'omwana munayi ne muzeeyi yennyini ne bamubriefinga nti yogera bwoti ne bwoti sezaalawo kansooke mbaleyo tosala bigambo sezaala muwe ekitiibwa sinaba muvoolako era saagala kwogera kintu kimuvoola owulira ensonga eyo so niwe babeera nga bamukozesezza nti bamugambye yogera bwoti ne bwoti bambi simunenya simusalira ki musango era asigala nga munayi sezaala taata ate jjajja w'omwana so nsigala muwe ekitiibwa ekigambo kyekyo olowooza bamukozesezza nsobye well kubanga omuntu ujja n'omugamba yogera bwoti ne bwoti osege ate nga muntu mukulu osege kakala tuba tumuwadde na kitiibwa ekizibu abayimbi ennaku zino ndowooza mujja kufuna naye obuzibu tutuuke tulowooze nti birabika oba bipange bupanzi stanti sizifuza stanti tetusuubira nti olina kyoyisaawo nga kiki empisaawo oba endongo endongerwa gye empisaawo endongo gye nnina eri latest limba baluyita muŋambire ku eyinza kubanga ate onoojago wulira oluyimba weebuuze nalukoze dde oluyimba nalukoze kwosajjo ebyo bimaze okugwawo ate nalukoze olw'ensonga nti nalabye ng'abantu tebantegedde mu kavidiyo kaliwo ndowooza abantu bwe bakaliikinga ensi netandika okunjajinga nti nze mukyamu so ne ŋŋamba engeri gye ndi omuyimbi kanti yalinga ki erinnya lyange okiwulira naye nga nze nandi ngenda kuleeta luyimba lwange lulala nnyo luyina n'ekyali wange bamuyita Lion Kabaka so nga yimba na ku bintu birala nnyo naye nagenza okulabira ate ekyo kigenze balowooza nze mukyamu so ne ŋŋamba kankiri yalinga erinnya lyange bize natete mufumbo bize natete si mufumbo bize natete abaddeyo n'abaana abalala apart from owawinini yina omwana omulala winenwagi kyomwetaaza mu kaseera kano mwana oba oyagala singa wabaawo enkwatagana endala mwana enkwatagana nalabye yatudde mu kavidiyo alaga nti waliwo x wayagala okudda naye ati wulira enkwatagana endala esobola kujja nga enkolagana wakati wange n'omwana nga nnungi yes naye nga singa bakuwadde chance eyo nga weeriyo okuddamu mubeere mwenna gyo weeri gwe munda mu gwo kifiiri ayina omumwe era asobola okweyogerera era ensi teyaliyo nga twekwana so wini wabanga awulira akyanjagala so waddembe okujja nantukira ngamba bize natete this and that neso si ate kutwala bigambo by'abantu bye boogera biki ogamba nti yakubika era n'atuuka n'ogamba omwana nti wafa bwe kiba nga kitegeeza kabonero akalaga nti alinga agamba si gwe taata w'omwana we kubanga gwejjeyo olaga nti oli mulamu DNA ewakirowoozezaako well
era nga wenjogera I'm ready for that kisinzira ani agisuggest nze tulira mama omwana wabaze nagamba tugende kugenda segere ate in fact mama omwana tekyetaagisana nnyo na dini ye wavayo nagamba munayinyo nali nagamba nti olubuto olululu naye wali we twali tusula namasuba walirawo gundi ne gundi tulira yayitayo ko ebiseera bye wayitirangayo awo munaye nange nsobola okukkiriza ddala ne ngamba tugende kuki ku DNA wasembayo ddi okuwa Wenenwaji ku ssente azina obuyambi bw'omwana ku birthday y'omwana ng'aweza emyaka emeka ngaweza emyaka 13 sikiza juzi wano mu mwezi oguwedde birthday yali ludda birthday sagenda just yagikolera I think from home but nze yakukubira essimu birthday y'omwana wo oyinza obutagimanya kyetaagisa okukubira essimu wali okimanyi nali kimanyi mukaaga ogwokusatu n'omukubira I sent some money ze nali ninawo bise natete ndoza tunjaga tubere kiria wamuwa sente zali mekeza za birthday by that time nalinamu emitwalo 3 wajimuteerako ninjimuteerako okay yes nga za mwana n'ategeera nti zivuddewo nati enamba yange agina n'ategeera bulungi so nemuweereza ne message nti sente ozirabye yandika ku blockchain do you have those records ezikakasiza ddala ya record nzina records ozirina nga owa Wenenwaji sente za birthday nzina naye azina kitegeeza nti ebbanga lye mumazemu kitegeeza nti mubadde mu communicating all along ekyabantu kye batamanyi bo balowooza nti we balabye kano ka video nti kati myaka 13 nti nzija kati obusungu bwasitusewo era bwavuddewo okuyingira mu kikomo bogende okulumba gy'otamanyi nti obalinawo n'omusajja wabaddewo ko obuzibu emabegeera like nze nkunyonyodde nti yabadde n'emikwano gye mikwano gye nangamba bino tuli wano to having a fun bino tuli mundu nungi fire baby wali ne dota wamwe I think you can pass by ningamba ati banga Dennis ya Destiny nakikampiteyo chegera ningenda mu mirembe nno naye manyi omuntu just okulabako bwati abadde mu mundu enungi nakyukirawo n'abanga omukambwe nnyo gwe bakuye bawulire bakusayiniza muswangi zaven mbo well city signed ku lebo yona nenga swangi lebo nungi ate misolo jogerako bubi bali bebawa mukyala wange emirimu be bamusayinira mukyala wo yali mukyala wange mama omwana okay yes mama omwana wange bebamu tibana kusayiningako tewali si signed under sound loving busy na teta imbanga busy na teta yes busy na teta mama omwana yali muswangi mama abana batufuneyo ka collab ne mama wabo omwana soke kya mwana soke asoka ko ekyo mwana we tukitereza nga collab nga tuyogerako nga naye okusinzira ku mundu tunabaamu akayiba kafe tugambire ku mungambire kunwaji tata omwana banja mwana mungambire kunwaji tata omwana banja mwana video ya filme video efuluma anytime kamutuse kolowooza okuba were bangambye waliwo era friend womu manyi twayidanga ba friends bantu friends kyaliwo oli ate kyaliwo no yangambye awulidde na reactinga si bulungi ngawulidde akayimba mungambire kunwaji naye bwabanga munaika munyiziza ajje tugonjola ensonga oluyimba nze ndujjeyo ne ku YouTube ku TikTok wona wona ngenda gujjayo nakuwa omwana ye mwana bakiriza tugonjola ensonga zino twemujja kulaba luyimba olwo ye first born era wawini ye first born wewe ye first born wange Oshe tugenzeeko mu mateeka nze badde n'ekyo tugendeko ba mateeka mama omwana tadde nayagala kutwala nsonga mu mateeka agwe kuba kati go weetaaga mama omwana tannaba kwagala zitwalayo taata omwana naye tannaba kwagala zitwalayo so oba oliawo zinagonjolwa nga temuli omanyi buli omugenda mu mateeka wabaawo like enkolagana gy'otajja ku restoringa omwana ajja kujjanga akulabeko because kyateeka okiwulire ekintu ekyo so nga ate waliwo oba oyogedde ne mama omwana nakkiriza n'agamba Destiny genda olabe ku taatawo taatawo kiba kyanjawulo ajja out of love so si out of mateeka ku YouTube abakwetaaga okwongera okukutegeera n'okumanya ya ku TikTok
Bize Natete era nga woliwulira buli wamu ku Facebook buli wamu yenze Bize Natete Tata Destiny Fire Daddy Federation wade watose wanga federation kati yizo kuba mune tukwatirira ko netu songa neziyingiramu sinatuukayoko yoyulize kenzo tonna mu kiki well sinatuukayo sinatuukayo naye ate federation ekola ku music ate tekola ku nsonga munnaye muyimbi munnaye bwasibuka empisi lwina mulupa mwina kubigira ne babisootinga sorting sinatuukayo tonna yagala sinatuukayo waayo obubaka eri Wenenwaji n'abamuliraanye balabe ng'embeera omukyala Winnie Nakanwaji mama omwana wange Destiny Mirembe Fire Baby bambi nkusaba okirize onsikirize mfune access ku mwana nange ntekinge part mbere ekitundu ku bulamu bwe omwana aleme kula nga tamanyi taata like nga amesinga taata bambi kyenkusaba byensaba si bingi sagala sente sagala ki wabula kyensaba kyokka nze munno taata w'omwana wo Bize Natete Fire Daddy bugambo buli bubiri bwenjagala okusembyayo memory kijejjukira ku Winnie mu kaseera nga mukyeyagala etayinza kuva ku mutwe memory esinga kaseera mukyeyagala nga you know I don't memory you know nga twasooka kubeera aba friends then netudda mu byala tobeera awo nojjukira mu cause kyatwalira ebbanga newankubadde ntwali ba friends tudaawo twatulanga kabalaza nga omanyi obalaza bw'emizigo ekiro yalavu naye nga akuwakanya mulinga abali mu debate you cannot manage ki nga omanyi kale abawala nga beepankapanga so we yafuna olubuto bwati ekiro ekyo kyanyuma kyali no ebyo byaliwo nga twekwana so we yafuna olubuto bwati twaddanga awo ne tubyejjukanya mukale ojjukirayo wangamba esinga kusobola kibiki so nga tuli mu kazigo kafaawo ng'obulamu butambula bulungi so all those memories obeerawo n'olujjukiramu byavaamu omwana naye ate omwana tasobola mulabako memory yo zikutokyalinga and you feel like crying zikutokyalinga akasemberayo ddala singa mukuwa n'aga nti kati muteeredde ddala yuyo omwana we owulira nga obulamu bw'abadde afuna eri maama ogenda bumu providing ekyo wakikola ate mutuuza wansi ne mugamba nedda kyokola kikyamu omanyi lwaki omwana akwetaaga nnyo kubanga fayini akuze naawe segera nanga neetaaga naye ate kiba kirungi gwe n'osigala naye nze ne mulabangako bulabi then nempayo ne contribution yange nga taata ayagala akkiriza obeere ng'omulabako bulabi naye toyagala amukuwe ddala especially sagala ave ku mami no era kyo kanzikiriyalinge sagala ave wa mama we obula anzikirize nange mulabengako anytime ninga asigadde ne mami we omulabi wa Next Edition TV nkwebazizaako yonna gy'osinzira okuba ng'ogera mu maaso n'okuba ng'otulengerera tukwebaza omukulu muwulidde ebigambo bye Bize Natete muyimbi ate era musajja muzadde okusinziira ku byatunnyonnyodde ensonga ze ne Wenenwaji zikyagera mu maaso n'okuba nga ziranda tujja kugezaako okuba nga tumweyongeza Mukama bw'anaabakkiriza ate ne sayidi ya Wene tugende mu maaso n'okuba nga tugifuna abazadde ndowooza mulaba embeera weetuuse munnaye ndowooza yandibadde kirungi nnyo ne tuba nga buli omu afuna coordination entuufu eri omuntu oba omwana we bitambule bulungi nnyo kale kujjuza osubscribinga okusharinga okukomentinga kaneerekereze Bize Natete naye akayimba kaakapya tugambire muŋambire ku nnwaji taata w'omwana banja mwana muŋambire ku nnwaji taata w'omwana banja mwana bakanoonyeeko atolooza n'asukka wano kirabira Lawrence yabadde ku kamera ne Tamino nga kalabaalaba ensonga zisobole okuba nga zitambula bulungi I sign out till next time bye.